Ebimu ku biruubirirwa by'ekyasa kino by'oyinza okuyita Sustainable Development Goals mu kulwanyisa akawuka ka siriimu kwe kulaba nga we gunaatuukira omwaka gwa 2030 akawuka kano nga kafuuse lufumo. Wadde ng'emyaka esigadde mibala okutuuka mu mwaka guno, akawuka ka mukenenya kakyeriisa enkuuli naddala mu bannayuganda. Kati ab'ekkanisa ya Advent mu ggwanga nabo basitukiddemu okwongera okunnyikiza olutalo lw'okulwanyisa okusaasaana kw'akawuka kano. Nga basinziira ku kitebe ekikulu eky'ekkanisa eno e Makerere, basisinkanye ekitongole ki Uganda AIDS Commission okusala entotto ku ngeri gye banaasobola okwongera okuteeka ettoffaali mu kulwanyisa akawuka. Abadventist tuyina emisingi ebiri gye tusaako essira we tuyambira ku gavumenti mu by'ensoma n'ebyobulamu. Olw'okuba tukkiriza nti obulamu kikulu mu kuzimba eggwanga, twasuubidde nti kino kinaaba kirungi okwasaganya wamu ne Uganda AIDS Commission n'omulamwa gwayo ogw'okukomya obulwadde bwa siriimu mu Uganda by 2030. Bitamazire Nicholas Biriggwa, omuwandiisi w'ekkanisa y'Obwadvent mu Uganda, ategeezezza nti wadde basangiddwa basaale mu kulwanyisa akawuka ka siriimu, balabye ng'abantu balinga abeesuuliddeyo ogwa naggamba mu bibalambikibwa. Oluusi ekintu bwe kiyimuka ate kimala ne kikkamuko. Kati amaloboozi gabadde gakkakkanye. Kyolwekyo kigwanidde mu kiseera kino okwongeramu embavu. Buli we tugenda mu kanisa wonna we tuli okwongera okukakasa nti kino kyogerebwako bulungi. Ate bw'otunuulira n'ekkanisa, abantu mu kanisa olw'okuba twesigama nnyo ku butuukirivu, omuntu bw'azuulwa nti alina akawuka ka siriimu, ekifaananyi kye bamusiiga nti mwonoonyi. Bitamazire ategeezezza nti ng'oggyeko amalwaliro gaabwe bagenda kwongera okuteeka essira mu kulwanyisa akawuka nga bayita mu masinzizo nga kw'otadde n'amasomero gaabwe. Tusuubira nti bwe tutandika n'abakulembeze bano bonna gye bali mu makanisa gaffe ne mu matwale ne bonyweza ekigambo kino nga bayogera eri abantu ba Mukama, tusuubira ekyo tukubo limu erisobola okuyitibwamu. Ekyokubiri, tulina amasomero. Twagala okukola ekisoboka mu sex education nga bwerambikibwa mu kanisa yaffe, okwongera okunyweza emisingi egyo n'okuteekateeka abavubuka nga tubateerawo okuyiga n'okumanya ebikwata ku bulwadde buno. Lydia Komugisha akulira ebyobulamu mu kkanisa y'Abadiventi agamba wadde ng'ekkanisa erowoozebwa nti eriyo bantu abalyoyeddwa emyoyo n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga bibakwatako bibatuukako butereevu. Ife ng'Abadiventi tetwawukana nnyo n'abalala, tugendera mu national rate ya gavumenti. Ate bwe tuba tusomesa nga bw'olabye, tujja kusuuka ne ku makanisa gaffe tugende ne mu communities, tusomesa buli omu, tuyigiriza buli omu, tuyamba buli ssekinoomu nga tetumubuuzizza ddiini ky'asoma. N'ekkanisa yakizudde ekkanisa nto ng'eggwanga weeriri etto, kubanga average age eri 16. Kati ate abo balina amaanyi, omubiri gwabwe gubasosookereza. Kitugwanira naffe okuteekawo enteekateeka ebayamba okuuma obulamu bwabwe ne batuuka batuukirira ekigendererwa ekyo mu maaso Katonda ky'abateekeddeteeke. Tom Eti okuva mu Uganda AIDS Commission nga ye yeetisse obubaka bw'akulira ekitongole kino Dr. Nelson Musooba ategeezezza nti okuva olutalo lw'okulwanyisa akawuka lwe lwatandika gye balaga balabayo. But because of the leadership of His Excellency the President and all the faith-based institutions, cultural institutions, civil society, the families across the country, through that advocacy, we have managed to reduce. Nationally, we have the prevalence actually at 4.9. If you get 100 people, it's about 4. So from 18 to 4, that's a very big progress that has actually been made. Wabula agamba nti wadde ng'enteekateeka zirabibwako kikyetaagisa buli muntu mu lutalo luno. Much as we work with Interreligious Council of Uganda, we're going to work with different denominations, and that's why we are here through the SDA Church, because some of the practices, the values and the norms varies from institution to institution. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.